Ebidongo ebikyase ennyo ensangi zino mu kitundu ky'e Nansana ku masitoowa bireetedde abatuuze mu kitundu kino okukyetamwa era bwe batyo boogedde maloboozi gaabwe ag'enjawulo. Ensonga nkulu gyambuliddemu ekibuuzo kyatugezezza wano ebitongole ebiyita mu makubo n'amabaala agatulinaanye gatuleetera batya okuba nga tufunamu ebizibu mu kkubo. Ensangi zino amabaala mangi agaguddewo by'omwagula bbaala ku bbaala ate tufunyemu obuzibu lwa okuleekaana kungi nnyo tuteteeganya naddala kati bagakola mu mmere tubale bakasitomas nga bali ku private work nga balina emirimu gyabwe gye bakola brave bweba eyitawo batagalaganya oizo yaba mungi nnyo n'ekirala ekyokubiri ebidongo ebyo tubeerako abayaayi abo batambulira ku bidongo so tufuna obuzibu bantu bayitamu ne batwala ebintu byaffe naye tikka ekintu kyetamanyi nga agenze nakyo. Ekyokusatu tufunyemu obuzibu bw'amaanyi nnyo nti gavumenti ekikola tusaba nti gavumenti etuyambe tekewo ekkomo ery'amabaala ago ameka agalina okutuulwa mu Nansana era kubeeramu amabaala ameka gabawe layisensi bbaala ki erina okuba nga ekuba ate bateekemu ne sound proof mu mabaala kubanga buleezerera okuba nga efuluma. N'ekirala private eziyitawo baziteekeko ekkomo kubanga private eyitawo ne bayakavawo nene neevaawo bigambo ekulanga kungi nnyo ate omulamwa teguyinza gw'amaanyi. Tetendo tuone kusooka ebyo ebidongo bireeta confusion nyingi kitegeeza tituleekaanira kasitoma ayinza okuba azze okugulako n'awulira ebidongo n'adduka n'ajaguka. Ekirala omuntu ayinza oba alina pressure webireekaana ennyo asobola okufunira buli kyagenda oba sekinanva ngate abadde teyeetegekedde. Ekirala kwebuzaabuza omuntu ayinza okuba kati kuba omwana obutayinza oba azze kugula kintu wawulira ebidongo n'adduka buddusi so bituleetera okutafuna sente zaffe nga bwekyandibadde kiri abekikwatako batuyambe wakiri abo abantu babeere nga si buli ssaawa nti bayitawo kuba bayitengawo ekiroffe nga twanyuse biremu otutataaganya kubanga bwe bayitengawo essaawa tutubeere nga tuli ready kubanga oba ne kasitoma wo ng'alina challenge nga bijja kuyita totyayi kati balina otuyambako osolovinga eyo challenge. So ate bwe twogeddeko ne chairman w'ekitundu kino naye bw'ati bw'atutegeezezza. Amannya nze Ndaka Fred, chairman w'ekyalo kya Nansana West 1A. Nga ku mulundi guno ngenda kwogera ku nsonga z'ebidongo z'amabaala za drive eziyita ku makubo. Ekisookera ddala nga Nansana municipality oba Nansana ng'ekyalo, amabaala kumpi buli kizimbe kyolaba mu Nansana ekiriko kalina kiriko ebbaala. Ekyokubiri amabaala mangi nnyo ne munda w'ekyalo. Ekyokusatu amabaala ago amanene gakola drive okuba kutambula. Oyinza okusanga lumu ng'oli mu Nansana n'osanga emmotoka 6 nga zonna ziranga ebifo bya mirundi 6 ng'okuwoggana kungi. Abatuuze mu Nansana ne bafuna ekizibu owuliza ndongo ya Big Zone, owuliza ndongo ya Wheels, owuliza ndongo ya Taxi Bar, owuliza ndongo ya Icon, owuliza ndongo ya Ivole, owuliza ndongo ya Timeless. So ne tubeera mu confusion omungi ennyo nga abatuuze. So n'okuba nti omuntu asobola okubeera mu Nansana okuwummuliramu kibeera kifuuka ekizibu olw'ebidongo ebyo n'amabaala amangi kubanga buli lukya ndowooza bizinesi etandikirwako buli muntu akwatamu kasente akola bizinesi eyo okulaba nga yeeyimirizaawo. So kitusaba bakama baffe abali waggulu balowooze ku maloboozi g'amabaala, balowooze ku nteekateeka y'amabaala, bakole omulimu omunene okulaba nga abatuuze bafuna obwenkanya ku nsonga y'amaloboozi amangi ag'amabaala aga drive eziba zitambula. Kale kansuubire nti mwe mwenna bekikwatako omulanga gw'abantu bamwe muguulidde nti era mugenda kukola ku kizibu kyabwe kino eky'ebidongo ebyaleekaanira ennyo. Sigadde nze Martin Buwembo lwa MRTV.